Ahmadiyya Zindabad, oh Zindabad. Ahmadiyya Zindabad, oh Zindabad. Ahmadiyya Zindabad, oh Zindabad. Ahmadiyya Zindabad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kijjukirwa bulungi nti emabegako wali okutandika ne aya eyokuna mu sura eno Yunus, suratu Yunus gye tuliko, sura ye10 mu Qur'an entukuvu, mpaka okutuukira ddala ku aya ey'omusanvu. Allah subhanahu wa ta'ala abadde atwoleka entonda gye yatondamu ebyo bye tulaba n'amaaso, engeri gye yatondamu ensi, obwengula n'ebirimu, era tugezezzaako okubannyonnyola musobole okukakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala yalina obuyinza ku ebyo bye mulabako n'amaaso, mu njogera endala ebiri matiriyo. Yalina obuyinza ku buli kasirikitu kakasirikitu, cell of a cell, eya buli kyolaba, ensi, omwezi, enjuba n'ebirala byonna ebiri mu bbanga, n'ebiramu ebiri ku ziseŋŋendo endala, ebiri awala ennyo nga biyiza okubituukako kyetaagisa kutambula ku supiidi ya kitangaala okumala emyaka bufukunya na bufukunya. Nti era ebyo byonna Allah alina obuyinza ku buli kawompo, ku buli life vein, n'abeera n'obuyinza ne ku jamadaati ebyo bye mutwala okubeera nti biri lifeless. Era yalina obuyinza ku ggwe kuviira ddala ku composition ya kaviiri akakuliko ku mutwe mpaka ku kaala akasembayo okubeera akatono ku kannaswiko ak'ekigere. Yalina control. obona bwoyita hayatu dunia obulamu obwensi
Allah alina obuyinza ku ggwe ng'olina obulamu kuno ku nsi, era alina obuyinza ku ggwe ng'ovudde mu bulamu bw'oku nsi. Oluvannyuma lw'okunnyonnyola ebyo byonna, nagenze mu maaso okuva ku aya ey'omunaana ne ntuukira ddala ku aya ey'e11 nga mbannyonnyola obukkiriza bw'omuntu ngeri gye bumuyambamu okuluŋŋama n'ebirala ebifaana bwe bityo. Naye we tuddako ku aya ey'omunaana, nabategeeza nti aya eno eggulawo essuula empya nga mulimu a lot of questions ezijja okubuuzibwa. Era nabagamba nti musome Qur'ani n'obwegendereza, mufuuke abakugu mu Qur'ani. Bwe mujja okutegeerera nti Qur'ani erina enjogera yaayo, islahat, terminologies, nga terminologies ezo zeekozesa ziba zirina deep reaching meaning, amakulu ag'omunda ennyo. Bw'oba osomye muwawa, alhamdulillah ofuna empeera eya qiraat, naye ate tofuna mpeera ey'okuba nti ky'osomye okitegedde, oba oli awo okisomeseeko n'abalala. Bwe muba musoma Qur'ani mwegenderezenga enjogera ya Qur'ani, waliwo oyinza okutuuka nga Allah agamba nti omukkiriza yu'minuuna billahi wal yawmil akhir, nti abakkiriza bakkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero. Hadhihi al-islahat mashhura fi Qur'an al-Karim. Islahat ngezo ziri famous nnyo mu Qur'an etukuvu. Kakati omusomi asoma omuwawa ayinza okufuna ekifaananyi nti wano Allah ali kutegeera nti kasita okkiriza Allah n'okkiriza nti n'enkomerero gyeri oba omaze, so nga aya si kyegamba. Aya eri kukozesa enjogera naawe gy'oyinza okukozesa. Gamba bw'ogamba nti oyo omumanyi okuva ku A okutuuka ku Z, tekitegeeza nti ennyukuta mu alifabeti ziri 2 zokka, A ne Z. Kiba kitegeeza okuva ku A, ebyo byonna eziri awo zonna ozimazeeyo mpaka kwesembayo. Kiringa nammwe enjogera gye mutera okukozesa nti asoma Qur'ani okuva ku bisimi mpaka ku wannaasi. Tekitegeeza nti mu Qur'ani mulimu bisimillah ne wannaasi. Kiba kitegeeza nti ekigambo ekisookera ddala bisimillah ng'obikula Qur'ani mpaka okugisoma yonna mpaka okutuuka ku kigambo ekisembayo minal jinnati wannaasi. Aya ku ssuula y'e14. This is the terminology gye mukozesa nammwe. Kakati wano mu aya eno ey'omunaana Allah akozesezza ekigambo nti inna alladhina la yarjuuna liqaa'ana, ddala abo abatalina ssuubi kukola liqa naffe, waradhu bil hayati dunya, ne basanyukira obulamu buno bw'oku nsi, watma'annu biha, ne babanga okumatira kwabwe kukomye ku nsi,
walladhina hum an ayatina ghafilun nabo abalagajjavu ku bubonero bwaffe bwe tumaze okubalaga nti Allah alina obusobozi ku ebyo byonna nga bwenzize mbibatotolera n'ebirala bye ntasobodde kutotola kubanga byo bingi. Ulaika ma'awahumun nar, abafaana bwe batyo ate obagwandiza ki ekirala okujjako okusigala mu muliro ogubengeya bima kaanu yakisibuuna olw'ebyo byonna bye batakabana okufuna nga balubirira bulamu buno obw'oku nsi. Liqa'ullah kyeki? Liqa kitegeeza kusisinkana. Okusisinkana Allah kyeki? Basufi balina emitendera gye bagenda nga baseetinga nga ogumu ku mutendera ogwo ye liqa, kitegeeza okusisinkana Mukama Katonda. Sijja genda mu sufizimu kuba obwo obudde sibulina, naye ekyo kitegeeza butegeeza nti oluvannyuma lw'okutegeera composition eya universe nga bweri, physical composition, material composition of the universe, nti mu bwengula obugenda nga bugaziwa omulimu galaxies nkumuliitu nga na mu buli galaxy mulimu bawanjuba abalina magnitudes ez'enjawulo nga bamu kubo bayinza n'okubanga balina biseŋŋendo planets ezibeetooloola eziriko ebiramu nga ffe nga Allah watusuubiza mu Qur'an nga tuba tusoma nti yabunyisa buli wamu ebiramu. N'obulamu buno obw'oku nsi nga bwakutegeezezza ngeri gye yatonda omuntu min salsalin min hama'in masnun, mu budongo obudodooma, n'ebitonda ebirala n'abitonda mu composition yaabyo. Eyo universe eri material ya mubiri ogulabwako, naye nga naawe okimanyi nti omuntu ali composed of two components, alinamu material omubiri n'abeeramu n'omwoyo. Kati ebyo ebinyonyoddwa bye tulaba mu bwengula na biki byonna bikwata ku bulamu obw'omubiri. Automatically kitegeeza nti ne mu bulamu obw'omwoyo there is another universe. Kubanga Katonda atugamba nti obulamu buno obw'oku nsi bwakaseera buseera. Mu Qur'an etukuvu mu bifo bingi Allah agezezzaako okulaga omuntu nti obulamu buno obw'oku nsi tobwemalirako nnyo kubanga bwakaseera buseera. Gamba mu ssuula y'okusatu aya 186, mutambule waawo baana bange. Ssuula y'okusatu aya 186 atugambye atya? Atugambye kullu nafsi dha'iqatul maut, buli kiramu oba buli kirina ntunnunsi ezikuba, yagala toyagala kijja kukomba kufa. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyama, era mwenna ejja kubeerayo olunaku olwa buli omu okwesimbawo bwetengerera
aweewe empeera ye mu bujjuvu. Faman zuhziha ani naari, kwolwo oyo alitaasibwa omuliro, wa udkhila aljanna, n'ayingira janna, fakad faaza, oyo ajja kuba ng'awangudde. Wamal hayatu duniya, naye buno obulamu bw'ensi si kirala illa mataa'ul ghurur, wabula byakukozesebwa ebikulimbalimba obulimbirimbi gwe, byakukozesa ebikulimbalimba obulimbirimbi. Nti ekiseera kijja kutuuka ofwe, ne mu kufa ate oba otandise obulamu obulala, obulamu obwo okugasibwa n'obutagasibwa businziira ku kutakabana kwotakabanyemu mu bulamu buno obw'oku nsi. Oba weemalidde ku byansi byokka ebibyo bikomye. Allah akugambye mu aya eri y'omunaana sura Yunusu nti muliro ugenda okufuna. Ate oba tewalima, ugenda mu kisambu kyotaasigamu, osuubira kukola kisikukungula sere, ugenda kukungula sere. Kubanga buno obulamu bw'oku nsi just mataa'ul ghurur, byakozesa bya bulijjo, bugaali, bumotoka, bupiki, bugoye, bumeremere bwe mulya, buyumba bwe muzimbye, busente bwe mutadde mu nsawo. That's all. What else? N'ayongera n'akugamba ati genda kwe mu ssuula y'omukaaga. Mu ssuula y'omukaaga aya 39, mutambule waawo baana bange. Akugambye atya? Sura ey'omukaaga aya 33, aya 33 akugambye wamal hayatu dunya illa la'ibun wa lahaw, kyobulamu buno obw'oku nsi bulinga bwolaba omuzannyo n'ekinyumo kyakaseera buseera. Muyinza okuba nga muli kwetegekera World Cup football final, nti kaakati ensi ezatuuse ku final ye gundi negwe, buli omu ne yeeteekateeka. It is just 90 minutes. Ebongerayo bu extra nabwo buba butono. Ensi yonna yeeteeseteese just to wait and be held at stake for just 90 minutes. Dakika 90. Waladaru al-akhiratu khairu lilladhina yattaqun, naye amaka ag'oluvannyuma lw'okufa igasinga obulungi eri abo abatya Katonda. Afala taqilun, era abafu temukozese magezi nga Allah annyonnyodde ebintu ebyo. Weeyongerayo n'ogendako mu ssuula y'omwenda aya eya 39, ssuula y'omwenda aya 38 akugambye ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, ma lakum idha qila lakum nfiru fi sabilillah, mubadde ki bwe mugambibwa ati muweeyo obudde bwammwe mufulume, mubeeko n'emirimu gye mukola mu kkubo lya Mukama Katonda, mubeere mu buweereza okuweereza Mukama Katonda. Ithaqaltum ila al-ard, mwekuteera muzitoweredde ku nsi, muganye okusituka.
mwekoteera ne musigala ku nsi nga wansi mutudde temwagala kusituka. Araditum bilhayati dunya min al-akhirah, abafu munyumidde nnyo obulamu buno obw'oku nsi okusinga obw'oluvannyuma. Fama matau lhayati dunya fi l-akhirati illa qalil. Mukitegeere nti n'emigaso gye mufuna mu bulamu buno obw'oku nsi bw'oba obugeraageranya ku bw'oluvannyuma qalil, mutono nnyo, omugaso mutono nnyo. Semina leo tugendako mu ssuula ya 13 aya ya 27 atugambye atya, mutambule waawo baana bange ng'abayivu batambula Qur'an. Atugambye Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah ye yayanjululiza rizq okuliisibwa eri oyo gw'aba asiimye, era y'oyo akendeereza riziki oyo gw'aba asalidde. Wafarihu bilhayati dunya, naye bangi banyumirwa nnyo obulamu bw'ensi. Wama lhayatu dunya fi l-akhirati illa mataa, naye bw'ogeraageranya obulamu bw'ensi ku bw'enkomerero ki ekirala ky'ofunamu okuggyako bino ebintu ebiri matiriyo by'oba ofunye? Naguze akagaali, naguze akamotoka, naguze akanyonyi, nakabuuse ente, naguze olugoye, nazimbye akayumba, naguze akabanja, baasi byebirimu. What else? Bwe bulamu obwo tewali kirala. Wetugendako mu ssuula 29 aya ey'enkaaga mu nnya, mutambulewo baana bange. Aya nkaaga mu ttaano agambye wama hadhihi lhayatu dunya illa lahawu wa la'b, nti obulamu buno bw'ensi si kirala wabula bulinga ekinyumo n'omuzannyo gwa biseera bigere, ekiseera kituuka ne guggwawo. Wa inna dara al-akhirata lahiya al-hayawan, naye obulamu, ennyumba ey'oluvannyuma oba amaka ag'oluvannyuma lw'okufa bwe bulamu obwa ddala. Law kaanu ya'lamuuna, singa abantu ekyo bakimanyi. Buno obulamu bw'ensi is like a dream. Life is just a dream. Obulamu buno bw'oku nsi olina a lot of limitations, olina agajegere agakusibiddwa mu bulamu buno obw'oku nsi agatakuganya ggwe kwaŋŋanga na kumanya eby'omugaso ebisingawo. Omuntu mu bulamu ali mu kkomera, era ne hadithi ya Nabbi sallallahu alayhi wa sallam eri very clear ku nsonga eyo, etugamba nti ad-dunya sijinu lilmu'min wa jannatu lilkafir, nti ensi komera eri omukkiriza, kyokka atali mukkiriza ye muli emulabikira nga janna. Naye Allah atugambye nti obulamu bwennyini obwa ddala bwebwo obw'oluvannyuma lw'okufa. Scientifically omuntu alina agajegere ge yasibibwa agatamuganya kwaŋŋanga butumbiivu bwa nkulaakulana okusukka ku obwo obw'amataamu.
okoze ofunye obusente ofunye kamotoka ofunye kagaali ofunye kapiki awo oguza akabanja ozimbye akayumba owasiiza ozadde obwana basi ng'ebyo byokka biweetolooleraku. Gamba omuntu alina limitation of time, space and motion. Agajegera ago agasatu: time, space and motion. Gajegere gamaanyi nnyo ku muntu. Motion kitegeeza speed gy'otambulirako. Omubiri gwo gukusiba. Era speed gy'otambulirako yeeyo nga wandyagadde okuva wano otuuke mu America mu sekendi tosobola. Lwaki? Olwa your physique, omubiri gwo. N'ebyo byonna by'okozesa, okozesa material, oba oli mu nnyonyi, oba oli mu kizungirizi, naawe kenyini, omubiri gwo tegusobola kudduka ku speed eyo. Ogwo gujegere. Bwandyagadde okudduka ku speed, gamba kakati bide bigambibwa nti ziseŋŋende endala within our galaxy oba outside our galaxy eziyinza okubeerako obulamu, intelligent life, okutuukayo kikwetaagisa ku mbeera gwe gy'oliko ne limitation yo mu movement, mu ntambula yo, oddukire ku speed ey'ekitangaala okumala emyaka 5. Kyotasobola. Yeti naye wandyagadde okumanya ddala mu butuufu. Ku ziseŋŋende ezo obulamu obuliyo bufaana butya. Wandyagadde ofuna hamu okwegomba okwo naye wandirabyeko ddala. Bino bye musiba mwogerako ba aliens simanyi baakulaakulana biki. Kurane tugambye nti they are intelligent creatures scattered all over the universe. Wandyagadde nawe okulabako tosobola kutuukayo, tosobola kudduka those speed. Nabali nabo bayinza okuba nga tebasobola nabo okututuukako. Yadde Allah agambye waba yagadda asobola okubasisinkanya through communication ne mathematics. Tikisobola. Naye si physical. Naye wandyagadde okutuuka. Naye you can't. Space yokka kati oli mu kifo kimu weesibidde awo. Tosobola kumuvinga. Gaye mwanyi bulungi ne Earth's atmosphere n'oli mu gravity. Tosobola kubuuka ku speed nga bw'oyagala. Ago gonna gajegere. Bw'ofa Allah akwambula gajegere ago. N'osigala mu mwoyo. Era Allah yagulinako obuyinza. Naye aba akwambudde agajegera agasinga. Human you remain, osigala ng'oli muntu. Naye aba akwambudde agajegera agasinga. Tokyafugibwa motion. Tokyafugibwa space. Nakatono. Tokyafugibwa time. Bino bye mugamba mbu okuva wano wootambudde kikutwalira essaawa 2 okutuuka Ejjinja oba essaawa 3 okutuuka e Masaka. Eyo timing aba akwambudde agajegera ago. Agagugwago aba gakwambudde. Kale kyekino kya Allah kyagamba nti obulamu bwa akhera bwe bulamu ddala. Buno bw'oku nsi bulimu kugujubanira bulamu buno bw'oku nsi. Kati mbadde mbannyonnyola ekigambo liqa nti liqa kitegeeza omuntu okulaakulana mu bulamu obw'omwoyo ng'oyita mu ibaada n'oba ng'osembedde eri Mukama Katonda, qurbu ila Allah. Kati ekyo kikutegeeza nti nga Allah bwe yaseetinga obwengulo obwo bwe mubulaba buli mu galaxies, buli mu
eziwanjuba n'obulamu obw'omwoyo nabwo bwe butyo bwe buli. Yaseetingamu mu bulamu obw'omwoyo gamba awamu Allah subhanahu wa ta'ala yogera ku nabbi sallallahu alayhi wa sallam ng'enjuba. Kwegamba mu bantu bano abali ku nsi mu bulamu obw'omwoyo enjuba ye nabbi sallallahu alayhi wa sallam yayakira abakkiriza mu bulamu buno obw'omwoyo. Kati wabeerawo ba awuliya, ne wabeerawo nga kati Imaamu Mahadi yakola ng'omwezi asika ekitangaala okuva ku wanjuba w'omwoyo nga ye nabbi sallallahu alayhi wa sallama n'akitutuusaako naffe. Mujjukire hadithi ya nabbi sallallahu alayhi wa sallama egamba nti law kana al-imaanu inda Thuraya yanaaluhu rajulu min Farisi, nti obukkiriza ne bwe buliva ku nsi ne bwekweka ku munyenye esembayo okubeera waggulu, ejja kuvaayo omuntu okuva mu Farisi asike obukkiriza obwo abukomyewo ku nsi. Now Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam being the star, okuba nti yenjuba mu by'omwoyo, kati Imaamu Mahadi akola ng'omwezi ogureflecting ekitangaala ekyo gye tuli. Kati nga bw'olaba composition ey'ensi n'obulamu bw'obwengula bwe buli, ne mu bulamu obw'omwoyo composition y'emu eyo y'eriyo. Bw'ati bwe yateekateeka subhanahu wa ta'ala. Kati ebyo abikunnyonnyola otegeere immediately oluvannyuma lw'okubinyonnyola ayo 8 negamba nti abo batategedde ekyo nti eriyo ne universe endala mu bulamu obw'omwoyo, mulimu enjuba, mulimu galaxies, mulimu omwezi, ne process yonna nga bw'ogiraba ne mu bulamu bw'omwoyo bweri. Atakitegedde ekyo n'asigala ku bulamu buli obw'ensi ekikuta, n'aba nti ku kibala yanyumiddwa kulya kikuta, ye bulamu obw'ensi nga bw'atunnyonnyodde wano ti si kirala wabula mata gururu, nti oyo obwongo bwe buba buli so dense bwetaagisa kusooka kubabula babwokyeko obusirusiru obwo oba oli awo alabuke. Mulaba ne mu kilaasi omwana bw'abanga takozesa bwongo bulungi, abasomesa balina engeri somehow okozesaayo okwaka kaziŋŋoonyo kugamba bamubabulamu okwawo katonotono awo abeere nga agetinga ku his or her senses. N'eŋŋombo egamba nti ensi egunjuza muliro. Omuwarabu yalina eŋŋombo egamba nti adduniya muaddibu man la muaddiba lahu, nti ensi ye mugunjuzi bw'oyo ataafuna amugunjula nga bukyali. Nti woyingira ensi n'ekukwata squeeze ekwegunjulira kubanga gy'ovudde tewafunayo bakulabula nti weewale kino weewale kiri, kati ojja Obama ensi n'ekukwatamu. Akali n'amateeka ge gamu ago tunnyonnyola tusomesa Qur'ani yakka enjuba y'obw'omwoyo yajja esomesezza. Bannabbi bangi bazza bazannya roolo ez'enjawulo nga bw'olaba mu bwengula mulimu roolo ez'enjawulo. Incidentally njagala kino mukitegeere kuba wali saasobole okukibannyonnyola nti nga bwe mulaba tuli ku nsi, omuntu ali ku nsi, omwezi gulina roolo gye guzannya mu bulamu bw'oku nsi, ne ziseŋŋenda endala ezitwetoolodde Venus, Mars zirina certain rays, amayengo ge zisindika
agalina bye gagasa omuntu mu ngeri ey'enjawulo. Sirina budde kunnyonnyola kintu ekyo. Neetwala marikh kwegamba maazi erina effect kuba turn by turn buli ensi bwe yeetooloola efuna particular effect okuva ku ziseŋŋendo ezeetoolodde enjuba n'eziseŋŋendo ezimu eziri ewala w'enjuba yaffe nayo era certain effect etuuka ku muntu. Maazi in particular ye astimulatinga obwongo bw'abantu to think much about spiritual matters. Era hadhi Masihi Maula Salamu atunnyonnyola gy'omulembe guno tuli under athar effect influence eya marikh eya maazi. Jupiter nayo erina influence yayo, Neptune nayo erina, ne Venus nayo erina. Hakati ya influence ezo ezikola composition y'omuntu nti ebirungo ebimu omuntu bye yeetaaga mu mubiri tebiva ku kitangaala ky'enjuba, tebiva ku bbugumu ly'enjuba, tebiva ku energy amaanyi agava ku njuba oba ku mwezi, wabula nga biva mu mayengo agayinza okuba nga gavudde oba ku Mars oba ku Jupiter oba ku Neptune oba ku Venus okukompozinga omuntu. Kyekitegeeza kyekyo nti ne mu bulamu obw'omwoyo eriyo enjigiriza ez'abannabbi ab'enjawulo, ez'abannabbi ab'enjawulo. Hazrati Musa alayhi salam, Hazrati Nuh alayhi salam, Hazrati Lut alayhi salam, Hazrati Ibrahim alayhi salam. Enjigiriza ezo zonna zirina kinene nnyo kye zikola ku kuformulatinga obukkiriza bw'omuntu. Kyova olaba Qur'ani egambye nti la nufarriku baina ahadi min rusulihi. Ye Qur'ani tesosola mubaka yenna kubanga buli mubaka kyeyasomesa kirina effect n'omugaso gwekyongera mu bukkiriza bwo, nga bw'olaba ne ebiseeyeeya bino ebirala planets ez'enjawulo we zirina contribution kubaawo okwo physically, n'enjigiriza z'abannabbi ab'enjawulo abakola nga planets ez'enjawulo mu universe ey'omwoyo. Enjigiriza ezo nazo zirina effect ku bukkiriza bwo. Era kyova olaba Qur'ani yafuuka kuŋŋaaniro ya njigiriza zonna ezisomebwa. Qur'ani yakuŋŋaanya enjigiriza amakula ezisangibwa mu njigiriza z'abannabbi ab'enjawulo neziteeka wamu. Gwe n'obanga oli kufuna enjigiriza ensengejje erimu ebirungo byonna ebiva ku ziseŋŋendo ne munyenye ez'enjawulo mu bulamu obw'omwoyo. Nga ensi bw'ogiraba gwe w'obeerako ekuŋŋaanya effects n'amayengo ag'omugaso agava ku seŋŋendo ez'enjawulo n'obaawo n'obulamu bw'omwoyo we butyo we buli. Salaamu alaikum. صل على نبي